sinkyawako bboba kuba buli gy'onoolaga nnina okulondoola ndikwagala buteddiza. I wanna tell you how I feel inside cause I know omanyi career yange nayagala nnyo okuyimba naye munaye ebyuma bino byagenda ne babiranga abayaaye ababinzibako naye nga munzikirize birega tembabuuzako buli omu gyasinza okubeera gate agoberera Fahad Pro UG of course kumuli birega gate video gitako ekigalo likinga ate sharingirako abalala baka buno bwembaletedde ate busobola okubeera gate bugenda maaso. Kakati nina ensonga lwaki ntandise n'akayimba ako mubadde nga mwebuuza bannaye Shiba Kalungi ekisookera ddala olunaku lw'ejjo agenda kuza omwezi nnyo yasobola okubeera nga ate amenya record yasobola okubeera nga ajjuza ekifo kiri ekyerugogo era nga njagala okubeera nga tentwala omukisa guno okubeera nga tembategeeza nti mu ggwanga wano Uganda tewabangayo muyimbi yali ajjuza kifo ekyo era nga Shiba Kalungi yamenye record eyo nabeera nga ate munaye ajjuza abantu nabeera nga ate batuka okubeera nga bazirika nga tebalina we basinzira nga amobalabye nga bagezako okubeera nga ate munaye babajja ku stage oba bajja eno babeere nga ate babateeka ku stage babeere nga ate babawa further treatment. Kakati nina ensonga lwaki natandise ne kali akayimba akandikwagala buteddiza. Omwami oyo amanyikiddwa nga Aaron era nga bakola akayimba ne Shiba Kalungi era nga ebadde bitambuzibwa eyo biraga nti omwami ono ye baby daddy w'omwana wa Shiba Kalungi. Olunaku lw'ejjo babadde baperforminga beekoze ebintu ngenda kubeera nga tembaterawo video awo musobole okubeera nga temulaba biki ebyagenze maaso side eyo naye nga mukyali ku ebyo bwino omupya asobodde okubeera nga ate avaayo era nga munaye bwino no avuddeyo atutudde direct mu ggwanga ery'Ebungereza. Waliwo promoter aliyo side eyo era nga omwami ono munaye ategeka bivulu amanyikiddwa nga Jaffa Sulaimani era nga munaye nga bwe nkutegeezezza musajja muna Uganda naye nga asinzira wali mu ggwanga lye UK atuta abayimbi bangi nnyo side eyo mu ggwanga lye UK okubeera nga te munaye baperforming okubeera nga nabo beenogera kasente akazungu ntegeeza ku pound eza side eyo ebiri side eyo abiraga nti munaye Shiba Kalungi oba omwami ono promoter Jaffa Sulaimani ye baby daddy w'omwana ono era nga Shiba Kalungi nga bye yabategeeza agenda kubeera nga ate awummulamuko concert ye eno olwawedde agenda kubeera nga ate asitula butereevu abeere nga ate agenda mu ggwanga lye UK asobole okubeera nga ate azaala omwana n'okubeera nga ate munaye ayogera okubeera nga ate awummulirako side eyo munaye ge gava side eyo era nga nze nabategeeza nti gasookera wano nga tegenda okubeera nga ate gasaasaanira ewalala ate kiri wa Spice Diana ennyumba ye eri gye mumanyi obulungi yasobodde okubeera nga temunaye agivaamu era nga naye yafunye omugagga oba yafuna omugagga era nga kigambibwa nti omugagga oyo yamuyiwamu ne Range Rover eri gye mulaba so amaka ago yagavuddemu n'abeera nga ate agateekamu abapangisa era nga ekyazeko okubeera nga ate omugagga amufunira amaka amalala eyo era nga agenfuna okugalaga nti omukyala Spice Diana naye nno mama kali munda era nga anytime from now agenda kubeera nga temunaye atandika okubeera nga ayoya obuyembe era nga bye biri side eyo byonna binavuddeyo njakulira nga ate mbibaleetera naye nga muzikirize mbere nga tebaterawo obutambi buno sako n'obutambi obulala bungi nnyo subscribinga in case obanga obadde tolina okubeera nga te osubscribinga ka notification beera nkakoneko ate tubeere nga te ensonga tuzitambuliza ddala bulungi nnyo malidadi sana side awo wansi sticker eriwo Sheikh Ashraf musomi wa dduwa abeera nga te omunoonyako ajja kubeera nga temunaye akulombera edduwa buli kimu kibeere nga tekitambula bulungi nnyo side eyo Abibu Airport pickup nabo we bali nnyo abeera nga te obunoonyako bajja kubeera nga temunaye bakukima ku kisaawe n'okubeera nga te bakutuusaawo yonna gye wanagadde okubeera nga te otuuka mu budde bwennyini nkomawo n'amawulire amalala mangi nnyo temubaawo.
Mwami Bebe Cool gyebaleko ssebo. Leero mbadde njagala kuwuliziganyako naye mu bukkakkamu nkulage Lubaale we yafulukira. Mwami Bebe Cool okimanyi nti kino His Excellency Bobi Wine kyali olwaleero wali osobola okukifuuka oba walina omukisa ogukifuuka emirundi 10 n'okumusinga. Omwaka gwali gwa 2007. Mwami Bebe Cool walinnyako ku kye tuyita Freedom Stage. Mu kibuga London gye wagenda okuyimba ku mazaalibwa g'omusajja njasabiggwa omulwanyirizi w'eddembe ly'obuntu ag'emyaka 9 Nelson Mandela gaali London. Weewunye bamuzaala South Africa naye gaali London nga n'abazungu abavunnamizza buli amutunuulira agamba omusajja ono mulwanyirizi wa ddembe lya buntu. Buli muntu eyeetaba ku mukolo ogwo kwe wayimbira ensi n'eyanama yali nkakasa kkiririza mu kye tuyita eddembe ly'obuntu. Buli ekyali awo oba buli speech eyakolebwawo ndowooza yali yeetooloolera nnyo ku ddembe lya buntu. Kuba naawe kennyini ng'omuyimbi walaba ndowooza ng'okugyawo obulungi awo olina okuyimbayo akayimba akoogera ku mulwanyirizi w'eddembe ly'obuntu. Kati ofunye omukisa olinnye ku stage gye tuyita Freedom Stage. Weegekeddwa amaaso ba Freedom Fighters. Nga ne Freedom Fighter omukulu gwe muli mu kujaguza wali awo akwegesa amaaso. N'ovaawo n'enduulu eyo naye n'otakalondawo kumanya nti ogwo gwe gwali omuwaatwa gw'okutandika. Mu byonyumya mu achievements zo kulinnyako ku stage eyo. Era buli muyimbi agezaako kukkakkanya omugambo oli fo oyimbyeko gwe ku mazaalibwa ga Mandela ag'emyaka 9 naye nga tegakyadda kuba gaayita. Ate era ne Mandela yennyini yafa. Naye ng'ate era obeera mutuufu kubanga si bangi abayimbiddeko ku stage eyo. Naye bwe weenyumiriza mu kintu ng'ekyo oba bw'olaga nti ya achievement yo walina okukirondoola. Walina okuleeta Mandela style mu Uganda.
jukira bulungi ku stage eyo Bebe Cool wayambala ekyambalo ky'ovulu ekyefaanaanyirizaako kye twambala olwaleero. Kitegeeza nti walina omukisa kaŋŋambe lubaale w'enkyukakyuka oba lubaale w'eddembe ly'obuntu yali amaze okukulengezako ku ky'olina okukola ggwe ky'otamanya. Kakati gwe omusajja yayimba ku Freedom Stage ensi yonna neeyanama nga n'abaaliwo baali balwanirizi ba ddembe ly'obuntu audience ogifunye nkakasa nti ziseeni zi BBC zaali zigenda kutandika okukulondoola. Zaali zigenda kutandika okukulaba kubanga oli mu nsi omuli ewali ebyetaaga okwogerwako ewali ebyetaaga okukyuka. Gwe walisoose ne weebuuza lwaki walondebwayo mu Uganda oba okiikirire bannayuganda sinakindi East Africa yonna okugenda ku mukolo gw'abalwanirizi b'eddembe ly'obuntu. Olowooza gwe weeronda lubaale w'enkyukakyuka yali akulonze nga wali ogenze ku ssomero na kufuna motivation naye bwe watuuka bye bafuna motivation n'oyanama era n'olaba nga kikkoledde nga kyosoosa ne mu career yo nga achievement yo naye ate wakirekayo tewakoppa. Ng'era Museveni wali nnyo ennyonyi n'agenda e Bulaayi ngenda empanvu ku myaka emikulu bambi ennyonyi ne zimukuba olowooza anoonyeyo byamagezi n'ebyasanga eri akoma kubirabire era bimusanyusa n'alaba ebyesuubo n'alaba enguudo ezeewese n'alaba zikabandole ebbaza n'alaba ebizimbe nabiki bimulasanyusa bwabiraba naye abireka eyo takimanyi nti asobola okubisimbuliza n'abireeteeka kubanga neeri tebyatondebwayo. Kaakati naawe lubaale w'enkyukakyuka yakulaga eppeesa tewalikozesa so nga ate yali ayagala ogenda osome oba ojja ofune motivation oddeeko otandika okupreachinga ekintu kyekimu ye lubaale w'enkyukakyuka akwambuse ebizibu abiwugule n'ebizito atandika obbikuwewulira. Bwe wadde ewammwe ewali ebyetaaga okwogerwako ewali enguudo embi gye baali bakatta Tom Jjulunga gye baali bakatta Nankunda Muwanga gye baali bakambula Nabbira Naggayi Ssempala ne bamulaga Peti wabisirikira gwe ng'oli kayimba kamu muvumenti twagala kugiza bana Uganda bagala kugiza songa emabega wali wakuba oluyimba Minister Nyankoli driver Nyankoli sewulitale Nyankoli na biki kakati gwe tomanyi oba lubaale w'enkyukakyuka we yasinziira n'agamba omwana ono bwe wakomawo ng'omaze okufuna exposure wagikozesa kulwanyisa byewalabye eri kubanga naddala ekya Nabbira Naggayi Ssempala kyali sensitive nnyo wali otandikira ku ekyo. Omanyi ebiseera ebisinga njagala mbabuulire kino abantu abasinga abajja mu nkyukakyuka baba bazza balina bye babaze abasinga naye enkyukakyuka bw'ogituukamu gye wajja okukuula yo neekunywereza ddala kubanga ekubikkulira oluggi lw'ebuziba bw'obadde tosobola kulengera. Oba ntegeerekese abasajja abakyala be mulina mu maka abasinga bajja kubakuula ne munzika nga mmwe mubakudde bafumba nakati mwabazzaako n'abakyala bala tebakyalina gye balaga naye nga baali bazze kubakuula. Kakati enkyukakyuka eno nkakasa buli eyagijjamu oluusi yali azze na bigendererwa bye naye enkyukakyuka bwekubikkulira ekitabo kya Yeeti enkyukakyuka bwekulengeza ebuziba kuba yeefa kimu kutuuza ku ttebo ne Museveni alina eyo enkola ey'okufa ekimu kutuuza ku ttebo akutunula emaaso ku maaso akupola otalaba oba onoovaawo tokyuse ng'okyusizza ebirowoozo ku byakuleesa omugamba. Kati n'enkyukakyuka ekuleka n'ekutuusa wano okuga nti nnyingidde wadde olina by'onoonya awo mu kuyingira ng'olina by'onoonya ekubikkulira onyiiga otandika okubiraba ogamba kino nali sikimanyi nga ndi mu ndongo kino nali saakisimbako maaso kino nali saakisimbako ssira kati n'onyiiga ate n'otuuka ekiseera nga gwawaanirira enkyukakyuka gye wajja okukuula enkyukakyuka yo n'ekwewambira kuba ekubikkulidde yensonga lwaki nkugambye ku Nabbira oyo kwe waalijjidde kale waakiri n'ojjanga eyeebuzaabuza naye enkyukakyuka yaali kwebikkulidde n'ekusomesa temulaba nti muga Bebe Cool musiru
ne bw'aba ku sayidi entuufu olw'okuba aba ku sayidi entuufu abikkulirwa. Enkyukakyuka yali musomesezza bingi era enkyukakyuka yali mulaze bingi era yali mubikkulidde bingi. Singa Bebe Cool oyo yakozesa omukisa ogwo singa ye Bobi wa leero. Naye obuzibu bano abaana bawoomerwa nnyo amagi kyokka ng'ate n'enkoko bazaagala. Bano abaana baagala nnyo okunogera emmwanyi ku kimuli era ye tamanyi nsonga lwaki okuva lwe yava mu freedom stage eyo yafuuka omuganza embuga era teyaddamu kugwa State House. Tamanyi lwaki Museveni yamusembeza nnyo ng'amaze okuyimbirako ku stage eyo. Tamanyi. Omanyi nga bwe nabagamba Museveni musajja mugezi wadde nga amagezi agakozesa ate mu ngeri y'ekisiru ne gafuuka amagezi amasiru. Naye Museveni amanyi sipotinga amapeesa. Museveni amanyi sipotinga amapeesa. Bw'oba wa mutima munafu oyinza oterebuka gwe kyogamba pulezidenti wange nga yakamala okulinnyawo ekyaddono bw'aba abasajja tebamutuukirira nko bamutengule ye. Bolowooza tebamutuukirira nko bamutengule. Kati kibadde oli okumanya nti lwaki ono antuukiridde mu kaseera kano bulijjo siriiwo n'aliba threat gy'ali era n'aliba nga nze kisumuluzo ekirina okuyamba bano oyo teyabibala. Bwe yava ku freedom movement n'ajajjattibwa nnyo embuga ne mu kulonda kwa 2011 ne bamugirako ddala engalo. Bwe yalekawo taata we n'awagira ono. Kati bamanya nti ono tolina kizibu kya bannayuganda kyoyinza mumuga ne kimukwatako. Olaba kitaawe eyamuweerera yamufuula kyali oba yamuzaala n'okuzaala obuzaazi kimala amusuddewo n'agenda nono ffe gwe tulabanga omunyigiriza. Lubaaliwo enkyukakyuka akuggyako amaaso n'akuta. Olaba zino Nobel Prize zoyogerako Bobi Wine ennaku zino bamwa nnyo Nobel Prize bwe mulina kye mumanyi ekiri emabega gwe okugenda okuyimba ku show ya Mandela wawaani akabina. Okugenda gwe okuyimba ku show ya Mandela kubanga ya achievement yo gy'omanyi ekyasinza amanyi era nga n'ezaabalala ozizaalawa kubanga olaba eyo y'amaanyi wawaani akabina okuyitawo otuukaawo. Enkyukakyuka yali ekwerondedde nga yegenda kutuusa wonna weekwagala era ng'egenda kukusiima naye n'ogiryamu olukwe. Enkyukakyuka ye yali ekweteekeddeteekedde era yali neetegefu okukuwa ebirabo ne zaawaadi. G'omanyi Bebe Cool emyaka gy'olwanyi ofune zaawaadi. Omanyi ssente ze twateekamu awo Gagamelian okulaba nga tugenda ku international scene lwakuba omwana yasasula lavi everyday wamuwaako oba 15,000. Mwani yali akoledde actually million 5 eze Uganda. Namuwako million 2 namuluma. Nakola video eyo ya mtwalo gumu mukanaano ogwa $. Ali mwesa tukanaana zaali zikoona mu million 10 plus. Nga muzigo mawa. International award tetwazifuna ate nga byonna tuwabikola tuzifune. Newe tutalina kye twakola twatuukawo weebuuze ki ekyatutuusaawo era lwaki kino kitaddemu ssente nnyingi kyo kigaanyi tewabala mapeesa era ndira okulaba nga weeyita omugezi era nesikunenya ate bw'oteewaana naye anaakuwaana naye mukyale waffe Butambala twalinayo omulalu bamuyitanga Namukasa naye Namukasa ng'avuma abantu obulalu naye nga bimulalu n'abalalu ebutabika bavuma abantu obulalu naye nga bebalalu. Kakati epeesa nga lyakwereetera n'oliremu disportinga n'olemu okuliraba ogambe nti oli mugezi ekimala. Walezeekaawo ne weebuuza lwaki wayambala ovula eyo kuwololooza gwe wagyeteekamu. Ngenda kunoonya ekifaananyi ekyo nkibateerewo gwolowooza Bebe gwe wayambala ovula eyo kuwololo yali lifestyle oyo naddala nga ate ogenze ku mazaalibwa g'omubede n'osalawo yambale bw'otolooza gwe yeeyambaza.
Lubaale w'enkyukakyuka yali akwambaza ovula eno gye twambala tolaba nga yeefaanaanyiriza yeeyo golooza ffeno ffe twagiyiiya. Abalungi abatuwuliriza era abatulaba olunaku olwaleero tukyaddeko ewa Sheikh Ashraf Dembe. Sebo nsanyusa okubalaba. Amannya agange ye Sheikh Ashraf Dembe akola ku bizibu by'enjawulo. Omuntu singa aba alina ebirwadde tumusomereddwa, tumuwa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba, tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulomba edduwa. Abantu singa abeera ng'ali wano atuuse sobola okumulombera edduwa, ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge naye ng'ali wala. Neetaase enamba yange yeeno eri 0707763711. Nammwe bannyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku dduwa ng'olina ebizibu viza zibuze, amaka gakolongotana, sente zikola zimpita mu ngalo, ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amannya go, ebyo byokka bijja kummala. Nja kukulombera edduwa ojja kutereera. Olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa eyawamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.